Omulimu gonna ogw'obuwangwa taddamu gukola n'okumugoba bamugobye abatuuze bamwegobedde mumwegobedde. Bino bibadde ku kiggwa kya Sseguya mu Kadanga ekisangibwa ekinoni mu disitulikiti y'Erengo ngenda abasamize gye bakuŋŋaanidde ne balaga obutali mumativu olw'abakulembeze ku disitulikiti y'Erengo okusalawo bawenga omusolo gw'okusasula nga bagamba nti kuno kuba kubakamula na kubanyuunyuuta. Jamukuba bwanajja mu lyange nga mbuuza ebitakwatagana tali ku mulamwa tetunakuwa musolo. Tunakuwa musolo ndi musawo wa kinansi nange ninga muntu wa chachi nga bola ba ekereziya nga bola ba muzikiti nga bola ba balokole nange bwenfaanana siri wanjawulo n'abantu abalala. Bagamba nti gavumenti bonga abasamize tena kye yali eyongedde mulimu gwabwe wadde okubawa entambula nga beeyambisa mpewo z'abajjajja ze zibanunula mu buli kimu okusobola okukyetuusaako nga ne bwekityo tekiba kya bwenkanya okubalumba mu maaso gaabwe n'emmundu nga babanoonya babawa omusolo mu nzikiriza yaabwe ey'ebyobuwangwa ate nga amadiini amalala go tegawa. Omulimu gwaffe gutuko gwa wannakyewa bwimbaga saagulirwa mmotoka siweebwa mafuta agalawuna abasawo situyina buutusi situyina yadde byuma biyinza kugaaya ddagala lyaffe tetuyina mulimu gwonna yadde ministry tuyinayo neegi traditional healers kitegeeza busamize ng'okkirwako emyoyo. Abasamize era banaabidde mu maaso ssentebe waabwe Nnyumbira Meka nga bamulanga kubeefuulira n'abalyamu olukwe ne bamusikisa Damiano Kabiito yabamuddira mu bigere era ono n'awera nga bw'agenda okutandika n'okulambika ssemateeka w'abasamize ko n'okulondamu ababakola ebikolobero. Salongo Nnyombi agiddwamu obwesige era agobeddwa ono ye chairman ono ye mwanika Salongo Nnyombi yagobeddwa era takkirizibwa kuddamu kola mulimu gwonna. Wabula abamu ku basamize balaze nnyiike olwa bannaabwe omulimu guno abagufudde ogw'obufere ng'abamu banyaga ebigali bya bannaabwe n'abandi ne batandika n'okulimba nga babalinyiddwako emmandwa ezisaba bbiya ate nga mulimu n'abasaddaaka ababinnika abalwadde obutimbe bw'ensimbi nabo ze batalina. Bino byonna mu kubiwunzika kwe kusalawo ne bakuma ekyoto kya jjajjaabwe Nabbamba eyabamba ensi n'eggulu ng'eno bwe bateekako n'akabaane ko n'okulaamiriza abayambe akole ku abo abaagala okubanyuunyuuta n'okwonoona omulimu gwabwe. Jacinta Bwanika yakusakidde eggulu lino ku Lwabukedde TV.